Okay, nina kibuuzo ekibadde kinsumbuwa nti singa nkwana nti omuwala kati osobola okukozesa obukodyo okukwana omuwala oba okukwana omukazi owa buli kika. Omanyi omukwano kye kintu ekitamanyi class. Omuntu oba omanyi okukwana ky'oba osobola osanga omusisi wa chapati ng'ali ku mukazi akola mu bbanka naye ng'amukwana ate olinakkiriza. Ate n'osanga nga baakola nabo mu bbanka tebasobola mukkirizisa. So, bukodyo ki abasajja oba bano be bayita ba playboys oba be bayita ba womanizer bakasano basimanya bikinga yalyamu buli akubamu kamu n'asikamu bwe bakozesa okubeera ng'asobola okubeera ng'akwana ekika ky'omukazi kyonna ate omukazi oyo n'abeera ng'akkiriza. Akakodyo akasooka nnambemu ke ngenda okugambako okubeera nga teweefuula ng'omuntu ali mu bwetaavu nnyo. Bw'oba onaakwana omuwala n'akkiriza ekika kyonna eky'omuwala teweefuula nti oli needy. Being needy makes you a clingy person, like nobeera ng'omuntu omwesibako, you know onsanze n'okusaba ennamba yange n'ogimpa, you approached me ogamba otya and anyways nga sinaba nagenda mu being needy. Bw'oba osaba omuwala ennamba nga si ntino nti obadde okola naye ku mulimu oba omumanyi just omusanze mu kkubo n'akkuba, cause that is not love. Google mazima, that is infatuation. You were infatuated with her beauty, you were mesmerized with her beauty, you were just attracted to her. So n'omusaba ennamba ye. Avoid calling as if toyina byakola. Kumacha mutuntu olweggulo buli ssaawa kiring, you are overloading me with messages ozitadde ebbali n'okunkubira amasimu. Ebyo abakazi bibataaninga off. Bimuletera okulaga nti nno toli wa buvunaanyizibwa, toyina byakola. Ofunye ennamba yange kwegamba otudde butuuzaawo mpulira nti buli saa njalawulira ku ddoboozi mpulira nti bimuleetera okwetamwa. So ekyo kijjeewo. Making sure to stand your grounds. Woba okwana omuwala katugamba omusanze mukuba akuwadde ennamba ye y'essimu omu-approaching. Ate woba ogisaba togisabamu onkubye biki. Sometimes abakazi abamu tebabyagala. Gojja ng'omugambe gyebaleko nnyabo baki, can we be friends? Just start on like tandika mpola. Don't be so straight. Ajagambe it doesn't hurt akuwa ennamba ye. Then bw'anaakuwa ennamba ye bino simanyi olina boyfriend wakandaba ombuuza bulamu bwange ayooka olimbega. Tumbuuza kugamba ondagirawo ddala nti ate nga ffe ebiseera ebisinga abakyala si nti abeerawo nti anoonya batini bosanga nti anoonya omukazi asobola okubeerawo ng'alina omusajja we naye ng'amusumbuwa oba nga talina naye ng'agamba in my space sagala kukwanibwa so ekyo ne kikuggyako. So musabe ennamba ate bw'agikuwa omanyi bagamba curiosity killed the cat. Omanyi omuntu bw'omuwa ennamba n'atakuba kubanga ogimuwa n'osuubira nti agenda kuba n'atakuba otandika ogamba nina gayigo nawadde nabunaiti yakubye yisaawoko ennaku 2 oba olunaku lumu mukuba munnange nze gundi weeyanjule stato na loki munaye nakusanga nompa ennamba yange biki nyumyamuko badde nkubye kubuuzaako totandikirawo badde nsaba kisoboka okusisinkana nze naawe. I don't know what's wrong with you. Omulala akusaba ennamba atandikira mu video call kubanga ennamba ogisanze ku WhatsApp. Bannange obuvunaanyizibwa bwo buliwa. So omuntu oba omusabye namba n'agikuwa making sure nti otandikira mu loki totandika ng'oyako gw'omukwano gwo ogwakirira abakazi abasinga tebagwagala nange sigwagala saagala ddala muntu anjakiramu. So omutandika mpola omukubirako akasimu n'omubuuzaako engeri gy'ogenda ng'onyumya naye yegenda ovaamu omugamba nti mbadde nsaba kisaba katusinkane tutuuleko wansi tweyongere okumanyagana. Okitegeera si byakupakuka nnesi ng'omuntu naye omusanze talina byakukola naye okwana mukazi alina ebyokukola alina obuvunaanyizibwa ng'otandika mutijjirako oba mwakiramu bw'otyo kigenda mutaaninga off oba kigenda mulemesa okubeera ng'agenda kwagala. Akakodyo namba 2 being confident. Bw'oba approaching omukazi yenna teweenyooma kati nze mawale waabwe oba like n'ebigambo byogera you are shaky ebigambo byogera like tebifubutukayo mu approaching oba oyogera ekigambo kyogere kiggumire. Abakazi baagala abasajja si abasajja wabula abasajja. Omusajja it's not about your money, it's not about your looks, it's not about obulungi bwo ndi mulungi simanya nina sex pack but osobola okwogera ng'omusajja, you know. For example okubeera ne confidence kangambe nti nze ndi musajja I approach a woman ngaye gyebaleko kandi nawe gyebaleko nange ondabikidde bulungi nsobola okubeera ab'omukwano si gyebaleko ng'oyogeranga mukazi yogera ebigambo omukazi abewulire. So confidence is one olaba omwana oyo asiika chapati
yeevuddemu n'aŋŋamba eggambo omwana n'aŋŋamba eggambo munnanga abakazi ebibatwala obwongo si bingi agenda kubeera alobooza ku ekyo olunaku lulamba abeere gy'abeera ng'alobooza kyo omwana yaŋŋambye ekigambo omwana yaŋŋambye eggambo kwegamba kimutuulemu dammo gye kimutuulamu dammo kwe kuloboozaako. Namba 3, making sure oli muntu asobola osesa omukazi. Abakazi tebaagala bantu balinga nga bannamagye gwe oba ozze mu bulamu bwange okunkwana, it's not a military camp nti ondeetere obusungu bwo and all that stuff, you know, jangu with sense of humor. Bw'oba osobola okuleetera omukazi okuseka ku first date yammwe oba ku kasimu katugambe omukubidde akasimu yakwadde akasimu n'okurakinga joke yonna oba n'omuleetera okuseka mukwano, oyo omukazi agenda kusigala nga alobooza ku nseko ezo, agenda kusigala nga awulira ayagala okubeera nga asigala akyayogera naawe anyumya naawe about bannange tuli kuki. Buli bw'aletera omukazi okuseka oba omuleetera okubeera nga like she laughs about anything you just said, becoming comfortable okubeera nga agenda ku opening up naawe agenda kunyumya emboozi naawe nga teri intense nga tatidde cause you know byebyo bya playboy bye bakozesa okubeera nga babakwanako abakazi bammwe n'atwala mukazi wo ng'olaba. Ekirala lekerawo okubeera nga gwagoba ennyo omukazi. Yes, abakazi twagala otugoba but sometimes ndekerawo okko nange kaloomu ak'okubeera nga nsobola okuloboozaako. Ojja n'osuula layini zo n'osirika n'olinda. Kati do not be predictable nti kati asudde layini ekyagenda kusuula layini n'osooka omulaga nga olinga atayagala naye ng'oyagala, but do not take so long, sayagala obeerayo okiringe kubanga ekisooka mu nsonga zino gwayagala omukyala tannaba kwagala yaali awo just kyova olaba olina okumuleetera okubeera nga ayaayaana okukufuna. Okuyaayaana ako ajja kufuna singa omulaga traits ziri zemmenye waggulu. Oli muntu ali funny, omuntu asesa, oli muntu ali confident, oli muntu atali so needy. Kwegamba oli muntu asobola okubeera nga akufikisinga mu schedule, toyagala kutwala schedule yonna yonna gijjuzaamu gwe kuva ku makya paka ddi gwaliwo. Wabula asobola okukola ebintu bye ate n'asigala nga naawe akuyina. Kitegeeza ajja kwagala okukusembeza mu bulamu bwo obw'okubeera naawe. Ekirala lekerawo okubeera ng'oclinginga oba nga tugambe attachinga feelings zo mu nsonga zino naddala nga relationship ebadde ekyali nto. Bw'oba olumba omukyala yenna ng'oyagala mukwana, njagala okitunuulire ng'omuntu agenza ofuna essanyu. I'm just going to enjoy this process. Genda nkwana omukazi nyumirwe byonna outcome yonna ebezze. I'm not doing it like you don't test yourself up. Genda mukwana ina okunsikiza then toyagale then wanaba nti omukazi osobola n'okunyumya naye in the end n'agamba munnange nga nno munyumiriza ddala ebbanga eddene n'agamba munnange nakulimba nti nina omusajja naye ng'olusi takwagadde. You were fine, you were everything but takwagadde. So it doesn't make you like break down ogambe nti ki. Tobeera muntu ayangwa okachinga feelings. Usually abakazi tebaagala nnyo bantu bwe batyo. I mean real women. Sitegeeza bana babeerawo nga bazannyisa abasajja nga nammwe muzannyisa abakazi. Ntegeeza abakazi abaddala. Omukazi owaddala si ye muntu agenda okwanguyira nnyo omusajja kubanga omusajja amulaze nti amwagala nnyo nga yaakakulaba bannange biba tebigatta. Kale munzikirize nkome wano eno obukodyo oba bukoledde oba obwagadde nja kusaba likinga video eno, subscribinga, commentinga ate sharinga. Tujja kuba tukola video endala nga tuyigiriza engeri gy'osobola okubeera nga otambuzaamu ekintu ky'okwana omukazi n'abeera nga akuwanaku nga teweemenye nnyo. Naye buli bw'obeera nga ggwe ebintu obitwala mu ngeri ndala kyova olaba nti weesanga namba ogifuna n'omukubira essimu omulundi gumu mirundi ebiri ebyo ne bifa. N'omusinkana ku ddeeti mulundi gumu n'atayagala kuddamu kusinkana. What is wrong with me? Ndiko kisiraani oba toliko kisiraani, but engeri gy'otwalamu ebintu byo omuntu omuleetera okubeera ng'agamba ono tajja kunkolera. Mubeere bulungi, Omukama bankuumire temujjanga okwo. Baagala nnyo bantu bange. Mwiraba. Yeah.